Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Timoseewo. Essuula esooka. Okulamusa eyawandiikirwa ebbaluwa. Pawulo, omutume wa Kristo Yesu, ng'okulagira kwa Katonda omulokozi waffe bwe kuli, n'okwa Kristo Yesu essuubi lyaffe, eri Timoseewo omwana wange ddala olw'okukkiriza. Ekisa, okusaasira n'emirembe bibenga gy'oli ebiva eri Katonda Kitaffe ne Kristo Yesu Mukama waffe. Enjigiriza enkyamu. Nga bwe nakubuulirira okubeera mu Efeso, bwe nnali nga ŋŋenda e Makedoni, olagirenga abamu obutayigirizanga bulala, newankubadde okulowoozanga enfumo n'ebigambo eby'obuzaale ebitakoma, ebireeta empaka mu kifo ky'okuyigiriza kw'obwakatonda okuli mu kukkiriza. Ekigendererwa ky'ekiragiro kyaffe kwe kwagala okuva mu mutima omulongoofu n'omwoyo omulungi n'okukkiriza okutalina bukuusa. Ebyo abantu abamu babiwunjukamu ne bakyama mu bigambo ebitaliimu, nga baagala okuba ng'abayigiriza b'amateeka, nga tebategeera bye boogera newaakubadde bye bakakasa. Naye tumanyi ng'amateeka malungi, omuntu bw'agakozesa mu butuufu bwago, nga tutegeera kino nti amateeka tegaateekerwawo muntu mutuukirivu, wabula abatali batuukirivu n'abajeemu, abatatya Katonda, n'abalina ebibi, abatali batukuvu, n'abavvoola Katonda, abatta bakitaabwe ne bannyaabwe, abasiba abantu, abenzi, abalya ebisiyaga, abanyazi b'abantu, abalimba, abalayirira obwereere, n'ebirala byonna ebiwakana n'okuyigiriza okw'obulamu, ng'enjiri bw'eri ey'ekitiibwa kya Katonda eyeebazibwa gye nateresebwa. Okwebaza ekisa kya Katonda. Mwebaze oyo eyampa amaanyi, ye Kristo Yesu Mukama waffe, kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa, bwe yanteeka mu buweereza, olubereberye bwe nnali omuvumi era omuyigganya era ow'ekyejo, naye nasaasirwa kubanga nakolanga nga simanyi mu butakkiriza. Ekisa kya Mukama waffe ne kyeyongera nnyo gye ndi wamu n'okukkiriza n'okwagala okuli mu Kristo Yesu. Ekigambo kyesigwa era ekisaanira okukkirizibwa kwonna nti Kristo Yesu yajja mu nsi okulokola abalina ebibi, mu bo nze w'olubereberye. Naye kyennava nsaasirwa nti mu nze asinga obubi mu boonoonyi, Yesu Kristo mwayinza okulabisiza okugumiikiriza kwe kwonna okunaabeeranga ekyokulabirako eri abo abagenda okugumiikiriza olw'obulamu obutaggwaawo. Era Kabaka ow'emirembe n'emirembe ataggwaawo, alabika, Katonda omu, aweebwenga ettendo n'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Ekiragiro kino nkikuteresa, mwana wange Timoseewo, ng'ebigambo bya bannabbi bwe byali bye baakwogerako edda, olyoke olwanirenga mu byo olutalo olulungi, ng'onyweza okukkiriza n'omwoyo omulungi, abalala gwe basindika eri ne bamenyekerwa okukkiriza kwabwe. Mu abo mwe muli Kumenaayo ne Alegezanda, be nawa eri Setaani balyoke bayigirizibwe obutavumanga. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Timoseewo. Essuula ey'okubiri. Obulamu obugoberera enjiri. Kale okusooka byonna mbabuulirira okwegayiriranga, n'okusabanga, n'okutakabananga, n'okwebazanga, bikolebwenga ku lw'abantu bonna, ku lw'abakabaka n'abakulu bonna, tulyoke tubeerenga n'obulamu obutereevu obw'emirembe mu kutya Katonda kwonna ne mu kwegendereza. Ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda, ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Kubanga waliwo Katonda omu era omutabaganya wa Katonda n'abantu omu, omuntu Kristo Yesu, eyeewaayo ab'omutango olwa bonna, obujulizi bwakyo obwalabisibwa mu ntuuko zaabwo. Olwa kino, nze nateekebwawo okuba omubuulizi era omutume, njogera mazima sirimba, omuyigiriza w'amawanga olw'okukkiriza n'amazima. Kyenva njagala abasajja basabenga mu buli kifo, nga bayimusa emikono emitukuvu, awatali busungu na mpaka. Bwe batyo abakazi beeyonjenga mu byambalo ebisaana, n'okukwatibwa ensonyi n'okwegendereza, si mu kulanganga enviiri, ne zaabu oba luulu, oba engoye ez'omuwendo omungi, naye nga bwe kisaanira abakazi abeeyita abatya Katonda, n'ebikolwa ebirungi. Omukazi ayigenga mu bukkakkamu mu kugonda kwonna. Naye omukazi mugaanye okuyigirizanga, newankubadde okufuganga omusajja, naye okubeeranga mu bukkakkamu. Kubanga Adamu ye yasooka okutondebwa, oluvannyuma kaawa, era Adamu si ye yalimbibwa, naye omukazi oli ye yalimbibwa, n'aba mu kwonoona,
naye anaalokokanga mu kuzaala bwe banaanyiikiranga mu kukkiriza n'okwagala obutukuvu awamu n'okwegendereza. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Timoseewo, essuula ey'okusatu. Abalabirizi b'ekkanisa. Kyesigwa ekigambo ekyo nti omuntu bw'ayagalanga obulabirizi yeegomba mulimu mulungi. Kale omulabirizi kimugwanira obutabangako kyakunenyezebwa, abeerenga musajja wa mukazi omu, atatamiira, mwegendereza, mukwata mpola, ayaniriza abagenyi, ayigiriza, si mutamiivu, si mukambwe, naye omuwombeefu, si muyombi, era atalulunkanira nsimbi, afuga obulungi ennyumba ye, akuuma abaana be nga bawulize era nga balina ekitiibwa. Kubanga omuntu bw'atamanya kufuga nnyumba ye, ayinza atya okulabirira ekkanisa ya Katonda? Tasaana kuba oyo eyakakyuka, alemenga okwekulumbaza, si kulwa ng'agwa mu musango gwa Setaani, era nate kimugwanira okubeeranga n'okutegeezebwa okulungi eri abo ab'ebweru, alemenga okugwa mu kuvumibwa ne mu kyambika kya Setaani. Abaweereza abalala. Bwe batyo n'abaweereza kibagwanira okubeeranga abalimu ekitiibwa, si bannimibbirye, abatafugibwa mwenge, abatalulunkanira bintu olw'amagoba, nga bakuuma ekyama eky'okukkiriza mu mwoyo omulungi. Era nate abo basookenga okugezesebwa balyoke baweereze nga tebaliiko kyakunenyezebwa. Bwe batyo n'abakazi kibagwanira okubeeranga abalina ekitiibwa, abatawaayiriza, abeegendereza, abeesigwa mu byonna. Abaweereza babeerenga basajja ba mukazi omu, nga bafuga abaana baabwe obulungi n'ennyumba zaabwe bo, kubanga abamala okuweereza obulungi beefunira obukulu obulungi n'obugumu bungi mu kukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Okumanya eky'okukola mu kkanisa. Nkuwandiikidde ebyo nga nsuubira okujja gy'oli mangu, naye bwe ndwanga olyoke obenga omanyi bwe kigwana okukolanga mu nnyumba ya Katonda, ye kkanisa ya Katonda omulamu, empagi n'omusingi eby'amazima. Era awatali kubuusabuusa ekyama eky'okutya Katonda kye kikulu, oyo eyalabisibwa mu mubiri, n'aweebwa obutuukirivu mu mwoyo, n'alabibwa bamalayika, n'abuulirwa mu mawanga, n'akkirizibwa mu nsi, n'atwalibwa mu kitiibwa. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Timoseewo, essuula ey'okuna. Okutegeera ebiseera eby'oluvannyuma. Naye Omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza, nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'Abasetaani, olw'obunnanfuusi bw'abalimba, nga bookebwa emyoyo gyabwe ng'ekyuma ekyokya. Abo bawera okufumbiriganwanga era balagira okulekanga ebiriibwa, Katonda bye yatonda biriibwenga mu kwebaza abakkiriza ne bategeerera ddala amazima. Kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi, so si wali kyakusuula bwe kitolebwa n'okwebaza, kubanga kitukuzibwa na kigambo kya Katonda n'okusaba. Okwemanyiiza okutya Katonda. Bw'onojjukizanga abooluganda ebyo, onoobanga muweereza mulungi owa Kristo Yesu, ng'okulira mu bigambo eby'okukkiriza n'eby'okuyigiriza okulungi kwe wagoberera. Naye enfumo ezitali za ddiini ez'obusirusiru z'oba olekanga, weemanyiizenga okutya Katonda, kubanga okwemanyiiza kw'omubiri kugasa akaseera katono, naye okutya Katonda kugasa mu byonna, kubanga kulina okusuubiza kw'obulamu obwakaakano n'obwo obugenda okujja. Ekigambo ekyo kyesigwa era kisaanira okukkirizibwa kwonna, kubanga kyetuva tutegana ne tufuba, kubanga twasuubira Katonda omulamu, omulokozi w'abantu bonna, okusinga w'abakkiriza. Lagiranga ebyo obiyigirizenga. Omuntu yenna takunyoomanga lwa buvubuka bwo, naye beeranga kyakulabirako eri abo abakkiriza mu kwogeranga, mu kutambulanga, mu kwagalanga, mu kukkirizanga, mu kubanga omulongoofu. Okutuusa lwe ndijja, nyiikiranga mu kusoma n'okubuuliriranga n'okuyigirizanga. Tolekanga kirabo ekiri mu ggwe, kye waweebwa olw'obunnabbi, awamu n'okuteekebwako emikono gy'abakadde. Ebyo obirowoozenga, obeerenga mu ebyo, bonna balabenga ng'ogenda mu maaso. Weekuumenga wekka n'okuyigiriza kwo, nyiikiranga mu ebyo, kubanga bw'okola bw'otyo, olyerokola wekka era n'abo abakuwulira. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Timoseewo, essuula ey'okutaano.
engeri y'okuyamba abantu ab'enjawulo mu kutambula kwabwe. Tonenyanga mukadde naye omubuuliriranga nga kitaawo, abavubuka nga baganda bo, abakazi abakadde nga nnyoko, n'abakazi abato nga bannyoko mu bulongoofu bwonna. Obawenga ekitiibwa bannamwandu ababa bannamwandu ddala. Naye nnamwandu yenna bw'aba n'abaana oba abazzukulu, basookenga okuyiga okwegendereza eri ab'omu nnyumba zaabwe n'okusasula bakadde baabwe, kubanga ekyo kye kikkirizibwa mu maaso ga Katonda. Naye abeera nnamwandu ddala n'alekebwawo yekka, asuubira Katonda, n'anyiikiranga mu kusaba n'okwegayiriranga emisana n'ekiro. Naye oyo awoomerwa ebinyumu ng'afudde newankubadde ng'akyali mulamu. Era n'ebyo obalagire, balemenga okubaako ekyokunenyezebwa. Naye omuntu yenna bw'atajjanjaba babe n'okusinga ab'omu nnyumba ye, nga yeegaanye okukkiriza, era nga ye mubi okusinga atakkiriza. Nnamwandu yenna tawandiikibwanga nga tannatuusa myaka 60, eyafumbirwa omusajja omu, asiimibwa mu bikolwa ebirungi, oba nga yaleranga abaana, oba nga yayanirizanga abagenyi, oba nga yanaazanga abatukuvu ebigere, oba nga yayambanga ababonaabona, oba nga yagobereranga nnyo buli kikolwa ekirungi. Naye bannamwandu abakyali abato obagaanenga, kubanga bwe balika bawala eri Kristo nga baagala okufumbirwa, bwe batyo ne bazza omusango, kubanga basuula okukkiriza kwabwe okw'olubereberye. Era ate bayiga okubeeranga abagayaavu, nga batambulatambula okubuna amayumba, naye tebagayaala bugayaazi, era naye balina olugambo n'akajanja, nga boogera ebitasaana. Kyenva njagala abakyala abato bafumbirwenga, bazaalenga abaana, bafugenga ennyumba zaabwe, balemenga okuwa omulabe ebbanga w'ayima okutuvuma. Kubanga waliwo kaakano abakyamye okugoberera Setaani. Omukazi yenna akkiriza bw'abanga ne bannamwandu abayambenga, era ekkanisa eremenga okuzitoowererwa, eryoke eyambenga bannamwandu ddala ddala. Abakadde abafuga obulungi basaanyizibwe okuweebwanga ekitiibwa emirundi ebiri, naddala abo abafuga mu kubuulira ekigambo n'okuyigiriza. Kubanga ekyawandiikibwa kyogera nti, tosibanga mumwa gwa nte ewuula eŋŋaano, era nti, akola emirimu asaanira empeera ye. Tokkirizanga kiroope ku mukadde awatali bajulirwa babiri oba basatu. Aboonoona obanenyezenga mu maaso g'abantu bonna, era n'abalala balyoke batyenga. Nkukuutirira mu maaso ga Katonda ne Kristo Yesu ne bamalayika abalonde, weekuumenga ebyo awatali kusaliriza, nga tokola kigambo olw'obuganzi. Toyanguyirizanga kusaako mikono ku muntu yenna, so tosanga kimu na bibi by'abantu abalala. Weekuuma obeerenga omulongoofu. Tonywanga mazzi gokka, naye onywanga ne ku mwenge katono, olw'olubuto lwo n'olw'okulwalalwala. Waliwo abantu ebibi byabwe biba bya lwatu, nga bibakulembera okugenda mu musango, era n'abalala birabika luvannyuma. Era bwe kityo n'ebikolwa ebirungi biba bya lwatu, bwe kitaba bwe kityo, era tebirirema kwolesebwa. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Timoseewo, essuula ey'omukaaga. Abaddu ne bakama baabwe. Abali mu kikoligo ky'obuddu balowoozenga bakama baabwe bennyini nga basaanidde ekitiibwa kyonna, erinnya lya Katonda n'okuyigiriza kwaffe biremenga okuvumibwa. Abo abalina bakama baabwe abakkiriza tebabanyoomanga kubanga baaluganda, naye beeyongerenga okubaweerezanga, kubanga abagasibwa mu kuweereza kwabwe bakkiriza era baagalwa. Yigirizanga ebyo, obibuulirirenga. Okwewalanga omululu gw'ebintu. Omuntu yenna bw'ayigirizanga obulala, era nga takkiriza bigambo bya bulamu ebya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okuyigiriza okugoberera okutya Katonda, nga yeekulumbaza, nga taliiko ky'ategeera, wabula okukalambiza obukalambiza empaka n'entalo ez'ebigambo, omuva obujja, okuyomba, okuvuma, n'okuwaayiriza, awamu n'okukaayana kw'abantu abaayonooneka amagezi, abaggyibwako amazima, nga balowooza nga okutya Katonda kwe kufuna amagoba. Naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaananga ge magoba amangi, kubanga tetwaleeta kintu mu nsi era tetuyinza kuggyamu kintu. Naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala, ebyo bitumalenga. Naye abaagala okugaggawala bagwa mu kukemebwa ne mu mutego n'okwegomba okungi okw'obusirusiru okwonoona, okunnyika abantu mu kubula n'okuzikirira. Kubanga okwagala ebintu kye kikolo ky'ebibi byonna, waliwo abantu abayaayaanira ebyo,
ne bakyamizibwa okuva mu kukkiriza, ne beefumitira ddala n'ennaku ennyingi. Okubuulirira Timoseewo. Naye ggwe, omuntu wa Katonda, ddukanga ebyo, ogobererenga obutuukirivu, okutya Katonda, okukkiriza, okwagala, okugumiikiriza n'obuwombeefu. Lwananga okulwana okulungi okw'okukkiriza, nywezanga obulamu obutaggwaawo bwe wayitirwa, n'oyatula okwatula okulungi mu maaso g'abajulirwa abangi. Nkukuutirira mu maaso ga Katonda awa byonna obulamu, ne Kristo Yesu, eyategeeza okwatula okulungi eri Pontiyo Piraato, weekuumenga ekiragira awatali bbala, awatali kyakunenyezebwa, okutuusa ku kulabika kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kuno kuliragibwa mu ntuuko zaakwo, nannyini buyinza yekka atenderezebwa, Kabaka w'abakabaka era Mukama w'abaami, alina obutafa yekka, atuula mu kutangaala okutasemberekeka, omuntu yenna gw'atalabangako, so si wali ayinza kumulaba, aweebwenga ekitiibwa n'obuyinza obutaggwaawo. Amiina. Okulabula abagagga. Okuutirenga abagagga ab'omu mirembe gya kaakano obuteegulumizanga, newaakubadde okwesiga obugagga obutali bwa lubeerera, wabula Katonda atuwa byonna, olw'obugagga tulyoke twesanyusenga n'ebyo, bakolenga obulungi, babeerenga abagagga mu bikolwa ebirungi, babeerenga bagabi, bassenga kimu. Olwo banaabanga beeterekera ekyokusinziirako ekirungi olw'ebiro ebigenda okujja, balyoke banywezenga obulamu ddala ddala. Ayi Timoseewo, kuumanga kye wateresebwa, nga weewala ebigambo ebitaliimu ebitali bya Katonda, n'okuwakana kw'ebigambo bye beerimba nti magezi. Waliwo abantu abagenda okuba nakwo ne bakyama mu kukkiriza. Ekisa kibeerenga nammwe.